Obuvunaanyizibwa bwokka Mpuuga bwalina bwe bw'okuba nti ffe aba NUP 57 ffenna tusiizaako omukono. Twagala tulabe eddala nga bagamba wali ab'MP 3 aba NUP abasayininze ku ky'okugoba Zaake. Abo be basooka babatubuulireko. Babatubuulireko nti gundi ne gundi ne gundi nga yasayininze ku kiwandiiko ekigoba Zaake. Obwo obuntu bw'ogamba mbu tugende twegeze mu mwezi omugoba oba obutamugoba buntu butono. Mu palamenti sina buli kintu kye tukola tuba twagala eyo ansi eyo. Ojjukire emabegaawo nagamba ngenda kuleeta ekiteeso ekigoba Mwami Mayanja minisita. Nange nga nkimanyi emikono tegijja kuwera. Naye buli activity gye tukola erina amaanyi n'essuubi ly'ewa abantu baffe. Naffe abasajja bali bwe tubateekako buli kaseera obunkenke nabo beesanga bakoleddemu ensobi. So bw'oba olwanyisa gavumenti togiweeza. In fact ebula ennaku mbale tuleete n'ekiteeso ekirala eky'okugoba Museveni. Ye kimuluma ng'awulidde nti bali 50 baasayininze anyiiga nnyo. Naye kaakati abantu okuddaawo balowoozesa abantu mbu nno NUP yeyisa bubi nze owefudde si kyenavudde sisayininga. Kati nga ono gwe nalabye agamba mbu nno ye chairperson wa kokasi ya Acholi sub-region n'engeri gye yabadde alumbaganamu NUP n'okuyisa Fatu enamba mbu nno ffe tetuddangamu okulinnya ewaabwe eggulu ate ye n'avuga emmotoka n'addayo ewuweekira. Abantu ng'abo baba baavudde dda mu opposition n'efudde Ssaabasajja akolera. Naye abantu baafunye omukisa nti kakati osobola okwefuula ng'oli kibiina kya byabufuzi ekinyiigidde NUP n'ogenda n'okolera Museveni omulimu gwe nga Mwami Mapinduzi gwakola. So basebo ne banyaabo ebyo bye bitono eby'okubulwa siginikya. Era tusobola bulungi obutawangula kiteeso ekyo nga tufunye siginicha ezimala. Naye bwe tuba tukikutte bulungi eyo nefuuka activity biri byegambye nti tukopalatinge but at what level. Bw'oba oyagala banno mukopalatinge nga tonnalangirira nti tugenda kuleeta ekiteeso ekyokugyamu ono obwesige watudde nabo ne mukiteesaako. Kyekyo kye ŋŋamba okwewa respect nga tonnalangirira tutaddewo ebitabo bawandiikemu bonna abantu abatulugunyiziddwa nti mwatudde ne bannaffe abalala ne mukiteesaako. Naye bw'omala okulangirira n'olyoka ffe otutumira nti mukole. Kye nali ngamba aba red card nti baali badde tukyasa nabo nga tebannakirangirira. Naye bamala kirangirira ne bagamba nti abaayi abanupu muggi. Kaakati ne NUP nayo yakoze ensobi y'emu nti ekyatumwi ne twamaze kikola ne tulangirira ebitabo ne tukwasi ne tutandika okugamba ebibiina ebirala nti kujje mutuwagire. Kati bannabyabufuzi tebaagala bayisa bwe batyo. Bw'omala okutegeka ekintu nga ye tomuinvolvinze aba alowooza mbu omunyoomye ye nti ajja kufaanana ng'omunafu ennyo ey'okunoonya. Kyova olaba waliwo n'engundi egamba nti bw'owangula beera sigala ng'ate gwe okozesa magnanimity. Kubanga teriyo mu nsi ya kuteesa mumpi kukangabala kwogera na muwanvu. Mu kuteesa omuwanvu yakutama okuwuliriza omumpi. Gwe bw'oba ogamba nti kati mu opposition ekibiina kyaffe kyekisinga amaanyi manya bumanya nti obuvunaanyizibwa obw'okukkakana tuwulize bali kati bwaffe FDC teyabukola bulungi. Bannayuganda kye bavudde ku luno beesiga abalala. Naffe bwe tutaabukole bulungi abantu bajja tuuka ekiseera naffe batuveeko. Nze so tulekeraawo okuwa abantu omukisa otwogerako mmwe lwaki temwegese ku kino eyo tooka eyo si nnungi terina gye tutwala ate eyamba mulabe. Genda ku kyakwogera ku kwegatta tufuuka ekibiina kimu. Lwaki tetuwa omukisa ekyokusooka okubeera basseruganda
buli omu ali mu maka ge naye nga tulina ensonga zetuwuliziganyako. Mu Amerika ebibiina ebyo byevuganya naye ate birina olukiiko olubigatta. Batuula wamu ne bagamba mujje tweteeseza abalonzi. Bwe tutaakolere wamu mwene ensonga abalonzi bajja tuwavuwaza. Mumanyi nti ye tewabaayo ateekayo ebirango ebisukka obumbi obubiri nti ye bonna nga buli omu agenda ayinjekitinga mu 2 biliyoni mweyo ensonga. So tekijja kukola buli naku tukolenga ekintu kyekimu era tugende tufune results ezimu. Ababadde bato ne bakula ne bavuganya ne bakaddiwa, abato ne bayingira ne bakola ne bakaddiwa. Mbu Museveni abeera awo nga akaddiya buli mulembe agukwatamu n'aguswanyula paka waagukaddiya, n'akwata omulala paka waagukaddiya, n'akwata omulala paka waagukaddiya. Ekinaavaamu ajja kufa kubanga era Mukama ajja kutuuka ekiseera amuyite. Naye tugende ku kiri Tanzania mbu ekibiina ky'NRM kyo kyekisobola okuggyako ow'NRM omu ne kireeta omulala. Era omuntu n'atuuka okwesigula nti asobola n'okutandika okwogera kulekera mutabani we obuyinza nga takyaswala kubanga yalowooza nti everybody else has been subdued. So my appeal is only for political party leaders that if unity has failed to work, let's try cooperation. We will see what is the minimum program that we can hold together. Even if it means agreeing on putting up public activities at the same time. Nti DP eranga nti kinaabeere Masaka nga NUP bwegamba nti ekinabeera Jinja ngefutisi bwegamba nti ekigenda okubeera Soroti nga Mugisha muntu bwagamba nti ekigenda okubeera Kasese kwegamba ekyo kyokka just to reconcile our programs. Ntugamba nti when I go out, if President Bobi Wine is moving out for an activity, even Amliat should go out for an activity, even Maui should go out for an activity. Do your things as DP, but at least let's harmonize. Let's agree on attacking on the same day. So what do we need? Respect for each other. 2, honesty. Tweberere ba mazima. Tweberere ba mazima. Maybe this bino byenjogero olwaleero si bye nali njogera jjo. Yes, nkuze. I have more reasons to be wiser. Yeffe ababadde abato kati ate twatuuse 50. Tuveewo tuddeyo waffe twekolerere ebyokukaddiwa ne famire zaffe, oba ffe tujja okuvangamu abanaakulemberanga enkolagana mu kategorize ez'enjawulo. Tuba tutya n'omuntu nga Muzeeyise Mwogerere ng'ali awo naye nga talinaayo nteekateeka gy'akulembera egatta ffeffe n'ab'opposition. Nga tulina omukisa kwabo bakitaffe abo abakyaliwo nti bwe mugamba twane tugenda kolaganira wamu mu by'okuwandiisa abalonzi tulabe nga abantu abakyamu tebagenda ku nkalala. Naye tulina okuteekawo olukiiko lw'abakikulembera eno waggulu ate n'eri ku buli disitulikiti. Kakati bannange nti Muzeeyise Mwogerere eno waggulu ati